bawo nakuzo mwezi 2 Oktoba nga bakamalo na kulumulo kanga batandise okutokosa enkebete. Something bad happens to the leadership of RPF. Ngambi ekibi kijja kibaawo ku bukulembeze bw'ekibiina ky'abayeekera abava e Uganda bagenda Rwanda kununula ggwanga lyabwe. Fred Gisa Rwejema akuba amasasa agamutta mu lunaku lumu lokalo yamala ku front line. Boy. Fred Gisa Rwejema yali mukwano nnyo gwa General Salim Saleh era bali myaka gyegimu isinga bwolaba Salim Saleh General Salim Saleh myaka gyalina neja Fred Rwejema bano bali ba mukwano okuva mu buto. Now Fred Rwejema bakola olulumba bagala okujjako President Juvenal Habyarimana. Nga 2 Oktoba akubwa amasasi mu mutwe afiirawo instantly. Munnange amawulire ani yatta Fred Rwejema kyekibuuzo ekiddirira. Abasirikale ba RPF abagenda okunula omanyi ekitegeeza okuba nti ono ye komanda w'abayeekera ono yali Museveni w'abana abanyarwanda abaali baddeyo ewaabwe nga Museveni bwe yakulemberamu abayeekera abawo gavumenti wano ne Fred Rwejema ye bw'atyo bwe yali naye munnange teyamalako kyokka yalwana entalo zonna zino eze Uganda zonna enzibu ez'ebukalabi ezaawa zonna n'akuba emmundu bawamba Kampala nga naye okudda ewaabwe kyagaana. Waliwo historian yawandika mu kitabo kya 1995 ayitibwa Gerard Buna. Waliwo abasooka ne bagaa nti Fred Rwejema essasi lyamukuba ali awaba straight bullet bali bakuba abalala ne likwata mu Rwejema. Mu kitabo kye kimu Pruna yannyonnyola n'agaa nti okusinziira ku mawulire ge yafuna n'okusinziira kw'abo abaaliwo nga balaba Fred Rwejema ngattibwa, Fred Rwejema yattibwa saabu komanda we bamuyitanga Peter Banyingana. Oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ne mukama wa mugamba kola kino Peter Banyingana n'akwata emmundu n'anyiga ewalina okunyigibwa ng'essaso yagala lifulume and the guy was shot dead. Bamasasi mu mutwe. Basiri. That was the end of the guy. Rwejema bwatu nafa. Naye amangu ddala Paul Kagame bamuyita okuva ku misomo gye yalimu egy'amagye mu America n'akomawo najja n'akomandinga RPF. Abayeekera ne batandika okukozesa obukodyo obw'ekiyeekera. Emmundu n'etokota mu kitundu kye bayita Byumba. Emmundu y'abayeekera ba Kagame n'etokotera mu kitundu kye bayitanga Ruhenjeri. Amambuka g'eggwanga erya Rwanda omwaka 92 gugenda okutuuka ng'abayeekera be balina obuyinza mu bitundu byebimu. Ruhenjeri, Byumba, gavumenti y'Ebyarimana egyokulaba abayeekera basonze tebakyadda mabega. Ne bagaa tuteese. Era endagaano yakolebwa mu 1993 mu kibuga Arusha kya Tanzania wakati w'abayeekera ne gavumenti y'Ebyarimana Juvenal. Gye byaggweranga
abamu ku yeekera ba RPF bakkiriziddwa n'abanoonyi b'obuddamu bakkiriziddwa okudda e Rwanda. Laba ye ate ekizibu kijja. Era wano mu ndagaano eno bakkaanya tulekeraawo n'okulwana. Gavumenti totukuba naffe abeekera tugenda ku lwanyisa. Laba endagaano ekoleddwa mu 93 wayita omwaka guno nga 6 April 94 President Juvenal Habyarimana atibwa mu lulumba olwakolebwa ku nnyonyi ye ng'enaatera okutuuka ku Kigali Airport e Kannombe. Teyalimu yekka. Mwalimu ne Syria Ntaryamira, President wa Burundi. Kano lwe lulumba olw'ennyonyi olwakafiiramu abakulembeze babiri ab'amawanga ageeriraanye mu nsi yonna. W'e Burundi yafa n'ow'e Rwanda. Now, nga bw'oyinza okukirowoozaako, RPF abayeekera abaali bakulembera Kagame baagamba nti Abahutu be batta President Juvenal Habyarimana era okuba ennyonyi ya Habyarimana. Gavumenti eya Rwanda eyaliko mu kiseera ekyo ne bagamba abayeekera be bakoze olulumba luno. Buli omu alumiriza munne. Abayeekera bagamba Abahutu. Gavumenti egamba abayeekera ba Kagame. Kino ekyakolebwa kyayanguya okusaanuula, okusajjula, okwonoona, okutabula, okudobonkanya emirembe mu Rwanda. Anti nga wakayita essaawa ntono nnyo kino nga kibaddewo genocide ekitta abantu ky'e Rwanda kyatandikirawo instantly. Amangu ddala ng'ennyonyi ekubiddwa. Take a moment and have a breather. Nkomawo nkulage ekitta abantu engeri gye kyasa okulukamu Rwanda. KBM Live www. Basiri wow, mwebale kubanga kwe muli side yawo kubanga ekintu mukigoberera abagayi ne banagayi energy levels zibeera waggulu okusobola okulaba nga ekintu okifunanga bwe kitambula naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga kwe muli KBM Live abali wano mwebale kubanga kwe muli Sofia Musa kwoli Lupa Badman kwoli ono bamuyisani Alex Musinguzi nabalala mwena Sebagala Frederick Zidane kwoli bagayi ne banagayi mani mwebale kubanga kwe muli tuli live www.KBM Live mwebale kubanga kwe muli abali ku Nice Radio invite a friend tag in someone ekintu kibeera tambula ate tubenga tukigusa ono commander ali mbadde njigeme eri wansi simanyi nange ku mitendera egy'enjawulo ku bbeeyi ey'owansi ku Ingso omulimi ye mukwano gwaffe mu bulamu bakubire ku 0752 712 39 oba basange ku plot 7 Spring Cross 50th Street Industrialia. Great guy, try this out. What's a Coke? I know what a Coca-Cola tastes like. Just try it out. Fine. Later. I told you, it's a Coca-Cola. But is it a Coca-Cola though? What do you mean? It's not a Coca-Cola? It is. I knew it was a Coca-Cola. No. It's not just a Coca-Cola. It's a Coca-Cola without sugar. What you take it up, blood? Boy, it tastes just like the real thing. Where did you get it? Kablaza. You can get it anywhere, and it's more affordable too, at only 800 Uganda shillings. Coca-Cola now offers you everything you always loved about your favorite Coca-Cola brands, but now without sugar. Look out for your 300 ml Coca-Cola, Fanta Orange, Sprite, and Stony without sugar at an outlet near you for only 800 shillings. Same great taste, now without sugar. Coca-Cola.
oli muyisi wa Luganda wawasaawo oba wafumbirwa mu Buganda oli Muganda oba oyagala kumanya obuvo n'obuddo bw'empisa z'Abaganda mwe bali kubaako nnyo nnyini ddala bagayi ne bannagayi mwe bali kubanga kwe muli okay kandabe ku message zammwe Lupa Badman kwoli omuyisani oyo agambye naye bali Marvin we bali kubanga kwoli okay Mukas Sulaiman GDP OTT ani ono kiyaga Andrew nice radio is nice Ibra Juko we bali kubako Seruwanda Gaze Frederick Oli okay okuve Katal Jamil Kayinda we bali kubako I need your WhatsApp number Fred Kajibirumbu ye okay nabalala Haj Arafa Mogi salamu alaikum Obi we bali kubanga Koli Laira Mpologoma oli otya munange ogambye network terikiriya network ndoze erimu what are you nange ntumirako ndiruunga Chiwenda Frederick Senda Gazi katundoza okay katulabe bagayi abali waneno over here okay we bali kueleza boss Henry Mulima Koli Gresezo Diehard we bali kubanga Koli okay Fatima Habi okay Habitat kwe bali kubanga Koli Sempala Andrew Senyomo Koli kinana 16 22 Kazire Health Products obulamu obulungi obulamu obweyagaza we bali kubanga olina fe wonna we musinzidde okubanga mutugobe yanze Haji Kazibe Bashir Mbazira mwe bali kubanga muwuliriza ennaku z'omwezi ezo 10 mwezi gwe tuli mugwa kusatu omwaka 2019 mwe bali nnyo mwe balidda kubanga mutuwuliriza abali mu butalo obwenjawulo mwe bali kubanga mutaddeko abali waka abali mu arcade oli wa boda wonna oli bali kubanga owuliriza bakabulaza bakebye mu live brigade manyi kati muli mu meeting mwe bali kubanga ekintu mu kikwasaganyiza ddala bulungi nnyo ensonga nkakasa zitambulira ddala bulungi dakika nsigaza 15 nno mbenga mpunzika program eno olwaleero naye tubenga tutambula tweyongereyo mu nteekateeka endala godi mu mulengedde agenda kubanga atwegattawo mpola tulabe Rwanda ijari jeza bache chibanangao a million voices wow mukwano gwange awuliriza Rwanda Rwanda etandika okwongera okuserera okuva yali entuufu President Juvenal Habyarimana atiddwa kitta bantu genocide eggwanga lino erimu obusozi obungi eggwanga lyetugamba Rwanda nziiza Rwanda beautiful Rwanda nnungi litandika munnange okuwangaliramu okuyiwa omusaayi naku z'omwezi 6 April 1994 Juvenal Habyarimana ennyonyi yettidde ekubiddwa afudde Cyprien Ntaryamira n'abalala buli omu alumiriza munne kitta abantu ky'e Rwanda kitandikiraawo mu bbanga lya nnaku 10 abantu abasoba mu kakadde akalamba nga Batutsi munnange battibwa e Rwanda genocide yamala ennaku 10
nga bwe gambye abantu abakunukkiriza omanyi miliyoni y'abantu akakadde k'abantu okamanyi nga kayimiridde wali omanyi kyekiyinza okutegeeza nga akakadde k'abantu bagambe mirambo abantu nga battiddwa gavumenti ya Rwanda eyaliko ebiseera ebyo nga balina amagye ga Rwanda bawagiranga abantu bwe bayita impuza mugambi interahamwe ne bakyekola impuza mugambi kyezakola abannarwanda abatutsi interahamwe kyezakolanga abantu abasirikale abapoliisi ebibiina by'abalwanyi nga begambye impuza mugambi n'interahamwe batandikira wangu ddala okukola ku batutsi n'okukola ku bahutu bwe baali balowooza nti tebaali na mutima mukambwe nga gwabwe batandika okuteekangawo checkpoints giyite emisanvu mu kkubo okusobola okuggyayo abantu abaali balina endagamuntu oba nnangamuntu jjukira ziri kaadi zennagambye ezaaliwo 1933-34-35 bakusanganga ne bakubuuza ennangamuntu eriwa ennangamuntu nekufuukira akayinja mu ngatto ogenda okugiteekayo munnange oweeyanjudde weeraganga bw'oli omututsi bakwatanga engalo ne bazisonseka mu nnyindo z'abantu okulaba oba ddala ennyindo yo kino kyayambanga ab'obuyinza mu ngeri entegeka obulungi okwa-identifyinga n'okutta abatutsi be bayitanga emisoto ebiyenje amajambiya ebiggo ebinene ziyita embuukuuli ebikozesebwa ebyabeerangako obusagwa n'ebyokulwanyisa ebirala bingi byagibwayo okuyamba bano okutuukiriza ebigendererwa byabwe sitoori y'ekitta bantu tuligituukako katonda nga atwadde obulamu n'obusobozi mwezi ogwokuna omwaka guno kyawangaliramu abantu bangi abaafa nga bwe byali n'abatwa nabo munnange baafa yadde baali si be banoonya bagita collateral damage baalufiiramu abatwa kale byonna nga bigenda mu maaso n'okuba nga bw'obiwulira ekibiina kyabatwa rather ekibiina kya RPF ekyabayeekera nga kikulembera Mututsi Kagame era nga mulimu abatutsi bangi mu mwezi ogw'omukaaga bugenda okuggwako okuyingira ogw'omusanvu makkati gaagwo actually makkati gw'ogw'omusanvu 94 aba RPF baali bamaze okusalako ebitundu ebiwerako munda mu ggwanga erya Rwanda nga bibalina obuyinza amawanga ag'enjawulo tegakola kimala kuzikiza nakuyambako banyarwanda abaali betta era ab'obuyinza amawanga amanene basirika yadde waaliyo ejja ekkuuma ddembe erya United Nations teryakola kinene nnyo RPF
abayekera ba Kagame nga bwe babayita be bakwata obuyinza obukadde bw'abahutu 2 miliyoni 2 ez'abahutu badduka okuva e Rwanda nga beetegula ekibabo ne bagenda mu mawanga agaliraanyeewo basinga genda Congo oba Zaire eya Mobutu. Emmundu bwetokota aba RPF ne bakwata obuyinza. RPF amajja agaali gafuga Rwanda abaali abayekera ne benyigira mu lutalo olw'e Congo. Olutalo lw'e Congo ate naffe gye twali tugenda okwekubira ne Rwanda Kisangani Kinshasa. Mu kaseera ako gavumenti ya Rwanda eya Paul Kagame ne batandika okukola enteekateeka ez'okulaba nga batereeza ebisobye mu ggwanga lyabwe, eggwanga baddemu balizimbe litambule okutuuka mu biseera ebisuubize. Mu kunoonyereza okwenjawulo okwakolebwa baayagala nnyo okumanya baani abayinza okuba nga beenyigira mu bikolwa eby'ekitta abantu ekyaliwo, kwe kuteekawo kkooti ezaatuulanga ku byalo zebayita gacaca nti kuba abantu baali beemanyi yogera omuntu eyakola kino bamuleete bamuwozese bamuwe ekibonerezo ekigwana ye. Kale Rwanda neesigala nga egezaako okunyiga ebiwundu okuva mu mbeera eyaliwo naye ng'enkovu nakati zikyaliwo. Okuva mu mwaka gwa 2000 ebyenfuna bya Rwanda bikuze, omuwendo gw'abantu abagenda okulambula Rwanda gweyongedde, era bakulaga kye bayita Human Development Index HDI nti Rwanda ekulaakulanyiza abantu bayo olw'ebyenjigiriza, amalwaliro, amasomero n'ebirala ebigwa mu kkoere. N'obwavu nti bukendedde mu Rwanda, so nga ebbanga obuwangazi bw'Abanyarwanda bulinnye okuva ku myaka 46 okutuuka ku myaka 59 averagely. Ku nsonga y'obukulembeze, President Kagame yakulembera eggwanga erya Rwanda. Ayina obuyinza bungi. Yadde Parliament weeri, baminisita weebali n'ebirwa mu kkowe eryo, President asigala w'amaanyi ddala ow'e Rwanda Kagame. Muduumizi w'amagye era President Kagame yalagira bakita declaring war or state of emergency, alangirira embere y'akazigizigi ne bwasalawo okulangirira olutalo akisobola. President Kagame olunaku olwajjo yasisinkanye abasirikale be n'abaako obubaka bw'abawa. Njagala kunoonyeza obubaka bwa Kagame bwe yawadde abasirikale be. President Kagame yategeeza nti tewali muntu ayinza kunfukamiza. Nsooke nsome bye yayogedde nga bwe yabyogedde. Yabadde mu kye bayita National Leadership Retreat, bagiyita omwiherero. Yalinga gamwebereremu omwiherero. Yayogedde ebigambo bino mu Luzungu. I have learned lessons of our struggles and the hardships of our country. One of them is I'm not in control of what someone else thinks about me or plans to do against me, but I must be in control of something, and that is something that happens here. You cannot attempt
to destabilize our country. You can do us harm, you can shoot me with a gun and kill me, but there is one thing that is impossible. No one can bring me to my knees. Men and women of my country, you should never accept to be brought to your knees. You are much better than that. Kagame babadde eri bayitayo mu Gabiro mu district ye Gatsibo nga sinkanye abamagye n'abantu abalala abakozi n'abakozi ba government 305 beyaddayogereramu naga nti njize nyine ebintu byenjize mu struggle zaffe ze tulimu n'ebizibu by'eggwanga lyaffe okuzeeyo mudigi gaawo haji ekimu ku byo nti sisobola kufuga muntu mulala kyandowoozaako oba nteekateeka zayagala okunkolako n'obulabe bw'ayinza okunkolako naye nteekeddwa okuba nga nze nfuga nyina okubaako n'ekintu kyenfuga and that is something that happens here kyenteekeddwa okufuga kyekyo ekibeerawo wano mu ggwanga lyange osobola okugezaako okutabangula eggwanga lyaffe osobola okutokola akabi konna osobola okukwata emmundu n'onkuba amasasi n'onzita naye waliwo ekintu kimu ekitasoboka. No one can bring me to my knees. Tewali muntu yenna asobola kunfukamiza. Abasajja n'abakazi b'eggwanga lyaffe temukkirizanga omuntu okubafukamiza. You are much better than that. Muli bayitirivu nnyo, muli b'amaanyi nnyo okusinga kaawo. Nze Kaziwe Bashir Mbaziira kankwagaliza okuba obulungi. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gamba zo Basiri! It's easy to see the things that make us different. Tribe, age, social status, even politics. Bane mwebali nnyo mwebalire ddala kubanga mubaddeko kintu wekite bwe kiri kambagalize tusinkana omulundi oguddako. Bye bye. The warmth of our people to our rich